Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nkuletedde ebigambo bya Umaru Kisekka ono munnankyukakyuka seetaaga kumunnyonnyola nkakasa gwampuliriza ng'owulira bye njogera omusajja ono omumanyi. Umaru Kisekka ayanukudde ebigambo bya Honorable Betty Nambooze. Emabegakaawo nakuwa ebigambo nga Umaru Kisekka alabula ng'era bwazze ng'akikola obimanyi bulungi nnyo. Umaru Kisekka ebiseera ebisinga waakuba torch wabaawo omanyi bagamba awali omukka tewabula muliro. Kakati ebigambo nno bino bikalubamukko era gwe ali ku mukutu guno gwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti bwe tuti bwe tugenda okutandika ebigambo bino yasoose n'akuba torch oba yasooka n'akuba torch mu bigambo by'omukyala Honorable Betty Nambooze ne guruupu nga bwozze ng'obiwulira nga bwezze ngambi kugamba. Kakati Honorable Betty Nambooze olunaku olwajjo yabadde ku mukutu ogugwe kwatera okubeerako ng'alina programu gyakola ebiseera ebisinga agikola ku Saturday, ebiseera ebisinga agikola mu nnaku ez'enjawulo. Alina ebigambo by'ayogedde ng'ayanukula Umaru Kisekka, wabula ne gwe yayanukudde yazzeemu era nazza omuliro. Mukutu gwa Red Zone TV njagala kubanga nkuwa ebigambo Umaru Kisekka bye yayogedde nzije tubeere nga tweyongerayo. Nono saagala duyita lutalo kubanga si lutalo, wabula Umaru Kisekka ebigambo bye njagala tubiwulize n'obwegendereza. Oluvannyuma lw'akalango kano njagala tujje n'ebigambo by'omusajja ono, then oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo n'ensonga endala. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffe. Nagenda mu comment section onteeremu ombuulire ensonga zino oziraba otya era olowooza binaggwerawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuvudda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable Nambooze anzizeemu era nenyeza nti lwaki nnumba babaka ba opposition sirumba BNRM. Ndi mu kubatabulatabula era n'abuuza nkolera ani era n'agamba ensonga eriwo enkulu ya mmwanyi, ebirala tebeetaaga kumanya. Bino bye bigambo bye. Ffe tulina olutalo lwa mmwanyi, omuntu yenna aleeta oba olutalo olulala olutujja ku kyemmwanyi. Obumu buno bwe tusimbye ku mmwanyi oyagala oleetewo ate olutalo olulala oba tukyali munnaffe. Nze munnange, nze siri munnammwe Honorable Nambooze, okyogedde bulungi era sibeerangako munnammwe. Gwaliwo okubuulira bannayuganda nti ensonga enkulu ssaawa zino ya mmwanyi okusinga okuggyako Museveni. Sibeerangako munnammwe era siriba, okitegedde, siriba. Gwe ng'olyawo ogamba nti anti ensonga enkulu eriwo yakutereeza mmwanyi senga Museveni ayimirira n'agamba nti kati mmwe mulekerawo okukozesa amannya g'ebika nga tteeka, mulekerawo gateeka ku national ID ng'era mugamba ensonga enkulu yakulwanirira kutereeza amannya g'abika, kuteeka amannya g'abika ku national ID. Senga Museveni ayimirira n'aga temuddamu kuyita Ntebe, awo nze mpitawo nzekka, ng'era muyimirira mugamba tulwane ensonga eriwo enkulu yakulwanirira Ntebe. Okwata otya obukwata ensowera naye nga Kazambi ali awo oganye omujjawo, n'olaga nti oleese obukwata ensowera obutaddewo naye nga Kazambi ye ali awo tomunyeze. Olaba kikola wano, tewaliwo kuwuddiisa wano. Kyova olaba nkugamba nze siri munnammwe. Museveni yateeka mmwe opposition n'agiteeka wali eri ng'erina kulwanyisa na kubuzaabuza bannayuganda basobola kukola ki? Kunyiiga okubaako ne kye bakolawo. Kubanga Museveni tatya mmwe atya bannayuganda. Ekyo kye twagala mugambe bannayuganda bannammwe. Lwaki mubalimba? Bino bigambo byo
era nze bannange ndaba wano n'abantu abalala nkolaba omuntu akusaawo eno asitula olutalo ku Nambooza, asitula olutalo ku Muwanga Kivumbi, asitula buli mubaka wa palamenti amuwalalira buli kakati n'obusaani naye ddala ono akyali ku kigendererwa eri eriyo ababaka ba palamenti nga 140 tobanyize ninga gwe bana babugo guruta yakunyiza eyayogedde akunyiza n'atayogedde akunyiza tukubuuza kikikyo atayogedde anyiiza kubanga alina okubaako ne byagamba abantu neyayogedde asobola okunyiiza singa aba agamba abantu ebikyamu okubagamba ebigambo byatalina kubagamba kyekinyiiza. Joel Ssenyonyi nali mugambyeko wali ompuliddeko nga njogera ku Joel Ssenyonyi Lutamaguzi taliiyo namwogeddeko Honorable Zaake taliiyo namwogeddeko lwaki njogera ku ggwe jangu ompuluvinga erongo oleete ensonga zo kwe nayimiridde kubanga nakwata bigambo byo kwe nasinziira okugamba bannayuganda nti okusinziira ku bigambo bino Honorable Nambooza otegeeza ki? Osegedde oli mubaka wange emukono ekyo kyekisooka. Ekyokubiri oli ku ssente ya muyu wa musolo gwange ekyo nakyo kyakubiri. Okategedde kati nvunaanyizibwa ku kukugambako bwe ndaba ng'olina wobulizabuliza bannayuganda nga sitegeerawo mbeerawo ningayi Nambooze wano ng'alimba osigera ogamba otya bannayuganda saawa zino ku kaseera kano nti ensonga eriwo enkulu ya mmwanyi nti ensonga eriwo enkulu yakukwata nsowera si kukugjawo kazambi gwolaba kigatta. Nambooze ddayo weetunuulire otunule ne mundabiramu ng'owuliriza ebigambo byo gwolaba bigatta. Mu butuufu oyagala tukuwulirize bwe tutyo ng'ebyo byotugamba oyagala tukuwulirize gw'osobola okwewuliriza bwotyo nga gwe weegamba ebigambo ebyo. Oyagala tukuwulirize ng'otugamba bino nti ensonga eriwo enkulu ya mmwanyi senga Museveni ayimirira n'agamba nti kati mulaba nti kubanga ye bye bikolwa bye weetaaga ogamba bannayuganda nti munnaye bannayuganda nno muli eyo muzannya nti mulina okwesitukira mwerwanirire naye muli mu kubalimba muwawo essuubi eritaliiyo. Nze kwensinziira obbanenya osigera kwensinziirya neŋŋamba naye naawe olimba ku nsonga enkulu bwe zaaliwo nga wasirika ku zino z'oyogererako ensonga ezijjako Museveni temunyega ku nsonga ezibuzaabuza bannayuganda okwefuula nti mutereereza mu gavumenti ya Museveni nga musituka n'empuuga naye yeetisse ebiteeka akugamba ayagala kutereeza. Tugende tutereeze mwekwe muyimirira naye ate okuggyako omuntu ayonoona kyo mukiteekawo maanyi kige muteekawo weewali poyinti yange okimanyi Nambooze wano weewali poyinti yange njagala oddeyo weewulire ebigambo bye nakwatiramu ensobi oddeyo obiwulirize ng'oli mu ndabirwamu oyo nga gwe obyegamba oyinza okwewuliriza oyinza okusirika toyinza kwewakanya. Poyinti weeziri madaamu poyinti weeziri kwe tusinziira ffe tunyiiga nnyo nga tulaba ebintu mubizanyiramu eggwanga lyaffe balirya balimalawo mwe muzannya ebyobufuzi kati Muwanga Kivumbi nga tewayimirira ku mayiro 9 nga toleetangawo nsonga eraga nti kati olwanirira mayiro 9 ez'abaana ba Buganda gwakulira Buganda kokasi ate n'otulaga nti ate oyimiridde nnyo ku mmwanyi kyokka nga bw'obeera n'ettaka kwolime emmwanyi. Abaganda tebalina ttaka amataka bagabba maanyi kige mutaddewo. Nze ndaba wano waliwo Woodies olinga agamba bannayuganda nti anti olaba ensonga eriwo nti olinga ng'agamba bannayuganda nti abannayuganda babadde bulungi nnyo ku mmwanyi nti bannayuganda bagaggawalidde mu mmwanyi. Kitegeeza ffe abalwanyisa Museveni tumulwanyisiza bwereere kubanga bannayuganda bagaggawadde emmwanyi ye bagaggawaza bwevaawo bwetereera ebizibu byonna ebya Uganda biba biteredde. Ffe kwe tusinziira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako
jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.